mukazi otamala akola kumala mukazi wange watwala wacha mukazi wange watwala wacha mireke buzibu ki afande oyo mukutte ne mukazi wange mukazi aliwa omukazi wange aliwa mukutte ne mukazi wange ugende naye mwana tugende kubali tugende aduka mumugobe mumulete ayingirewo muyingisemu muyingisemu jango wali nawe mukazi we tabwerese wange musaze ne mukazi wange mu nyumba ye nga mukozesa kati limbasanga mukatigenze mukuba nasalamu okunkuba bulijjo taba mukazi omukomu kyabadde kityabwe nze omukazi bulijjo ajje wange gabawo yagenda safari biki ne mugamba tojja wange nagamba nze omukazi musajja saaga kubeera na mukazi musajja abiri ali wabweru nze naye nemuleka n'abeerawo apana okaite kamala kuchobola anafunayo omusajja omulala nga konna kalyawo kamala omusajja kanta masiba bunyakole bunyima tewaliwo kirala kyonna tekamala ako luto emuko yona luto emuyokka ono mukwano gwa bbaawo gwe wazeeko noyagala si kyekyo gwe lwaki wayagadde mukwano gwa bbaawo nati nange nalaba ng'oyita malako nga te yali awo tamanyi nalavu kyokka luto emu nga gweri nga tandika kufuta nange nesalawo nonya omusajja omulala sebo ono mukyala wa mukwano gwo lwaki waze kukyala mukwano gwo nga bakazalawo anti obuzibu obuli kiringa omuntu okujja kubuulira ekizibu kyobuli lunaku ekizibu kye nga akikugamba buli lunaku ate gwe omulaba ojja muwa obuyambi nago omusajja tansindikira sente buli lwajja ali ngaakola eno osalawo mwagale kwegamba najja obudde nga bugenze enkuba yaleetonya kiraba najja enkuba ng'etonya n'etonya mpaka kiro naye ate tulina evidence eraga nti badde bayagala ne muka yali azze nga azze kusaba ssente evidence tulina ennaku nyingi tubakwata babiri mu kikolwa mu making a love and everything era yali akimanyi nga bbaawo mukwano gwange ng'akimanyi buli bya ssente buli kimu nawe wali okimanyi feno mukyala wa mukwano gwo ate kati n'obwaba gwe enkuba yali etonya mpaka ku makya nejja kuva saawa 9 gwa kawungeezi n'etonya mpaka kiro ate nze sibasiina mukazi wange kogwe komwagala kati gwenyiza okwebaka n'omunyumba omuntu mpaka ku makya afande ate nga akugamba ekizibu kye kakati nyabo temugeza mutule wansi leka afande abandolinge afande these are the three suspects so we hand in over them sembera wano basajja bagende abasajja musembere ate mujja kujjamu n'engatto jako byolina ali mu kukaaba okaaba biki wayagadde waki oyo wagenze okulaba ng'oyo omusajja yakusingira ono gwe wali olina ate kati okaaba biki kati saawa zino leka tukusibe okakasa obwo obwenzi bukugwemu nowekabye obuzigaziga okabirano abakazi abenzi nabo kakati afande tetyakikwasaganya ngaffe yabigwa enja si lero bijja kugwa nta jangu bere wano okabira biki jangu sembera wano emikono otunule mukamera bwenzi ate kati otya kutunda mu kamera tunula mu kamera okabira ani obuzigazi kati okaaba kitunda wano
obwenzi bwokuli kumanya ebikazi byesana kuba ebyo tunula wano esajja kiwa kyabadde ayendako nawe tereza omutwe tereza bulungi bwoti tunula mu kamera muli tubateeke wamu ne mukazi we obeeko ekibadde kikwagaza muka munno Uliya yereta bwerese. Yereta ate naawe n'omwagala n'otutuka n'omukima waabwe yajja wange waka bulijjo yali ajja ayagala bulijjo. Naye nga mukwano gwo mazima ddala n'okwana mukazi we okutuuka ku ekyo. Nze namugamba ajje wange bulijjo. Ine yabasajja byekaza. Kale mukazi wa munno gw'obaddeko. Enkuba etonnya etya. Sebo, kali mukazi ogenda mukolera ki? Anzi mukazi kati nsaba twawukane lwakuba kati engeri gyeyagadde mukwano nsaba twawukane naye lwakuba kati lwetegedde ensonga sikyamwagala nze sikyamwagala kati lwandazi ayagala mukwano gwange sikyamwagala lwakuba ngambye simalaako era nsigaze nga simala wafande taita malako afande tobola nafunayo omusajja omulala afande kati oyagalane afande njagala ono aliwa nawe omwagala nawe omukazi bamukuwe owayi nawe omukazi bamukuwe Peter kati omukazi nawe omuwaddekyamwagala ku bwenzi bwandaze atwale omukazi ng'aba atwale kyamwagala kukyandaka ndeddemu tamala akatya sooka otunyonyole mwama tamala akatya afande nange nebyoboje taje nachiko wafande ruto mukibinga cheba kanze nange nechiko wanga tata mwachi mubira bubizi makagwe ay baba ojonywele nawe ate wakati kwa nayo bomba nyile wakati wa afande mumutwale munda afande mutwale munda So afande, I'm sorry for the interruption, sorry for interference and everything. What are you really going to accuse, what are you going to write in these people's files? Since these are cases of like family is domestic issue is cases they handle issues of family. So can't we handle them privately, like without the police? No, it will be handled tomorrow. Yes. Like you, the police are going to handle the situation. We shall counsel them. I cannot take these people aside. No, let them cool down first. We shall sort the issue. So are they going to sleep in the cell or yes? They are going to sleep. They're going to be taken to the cell. Yes. Then we shall sort it. So what I really want to know, this the man was cheating with someone's wife. Yes. Are they the ones that you're going to arrest, or even the man himself, the complainant, the husband or the wife? We shall get to know from the woman whom is the real husband she wants. Oh, so at this time we don't know who is the real husband. The real husband? Yes. So the woman has to decide who he likes and who is the husband to go with. Then we shall cancel them. Then so no big deal about that. It's just you're just making them cool down. Yes, we shall cancel them. Ndoza mubirage ate nate ebivudde mu kalondozi bw'olunaku olwaleero tuyogeddeko n'omukyala osi era bye bibadde ebigambo bye wabula ajja kuba atuwa report ku keesi eno era abadde atubuuliddeko nti abagenda kuba tukwebawasa mu cell bajja kusula mu komera then tufune report mpozi nate olunaku lwenkya. Thanks for watching ABS Best Television program Kalondozi nange omuweereza wa Aisha. Have a good night.